Vidiyo eno y'abankuba kye yababeera mu biyumba naddala abaana abawala bakadaama nga tonnaba kugenda mu ddwaliro nga mukama wo akututte sooka omanye ebintu bino wammanga ebiri mu katambi. Abamu ku mmwe mufunamu obuzibu katono nnyo bakama bammwe ne babatwala mu ddwaliro ate era ne babasalirawo ku biki bye balina okukola ku mubiri gwammwe. Ate era ne babagamba ggwe teekako omukono okolebwe kino naye ng'ekigenda okukolebwa tokikola ki tokimanyi. Ne weerabira nti ekyo kye bagenda okukola kyandikuviirako okufa, okulemala n'ebintuntu ebirala. Kati wano we mbaleetedde akatambi kano akali mu vidiyo yange eno okawulirize nga tonnaba kusalawo. Yenze Sheila Adita w'oba osubscribinze ku YouTube channel yange, vidiyo bweziti zijja kuyambako ojja zisangayo gw'olina kukola kimu kya subscribinga kukwata akade nga buli vidiyo yonna yonna gye ntekayo ekutuukako bulungi. Teweerabira commentinga ku butambi bwe tuba tutaddeyo kubanga kituyamba okumanya endowooza yo. Ate era gy'osinziira okulaba vidiyo zaffe zino tekyandibadde kibi bw'oba ng'otubuuliddeyo. Ne tumanya gwawe musinziira okulaba vidiyo zaffe zino temumanya olunaku olujja tuyinza okukolayo obutambi nga twebaza abo baani abalaba vidiyo zaffe. Katugendeko mu katambi tukawulirize ate era tubeere nga tukomawo. Ojja genda ogambe mukamaawo olubuto lunuma gambe tukwetwaleko mu ddwaliro katono tukebere. Olubuto kiki kye gwabadde kiki? Mutuuka mu ddwaliro bakkebera. Abasawo bajja kugamba katukukubeyo empiso ekakkanya obulumi obwo. Bagambe nedda temunkuba mpiso mumpe empeke ezekkakkanya obulumi. Okitegeera fine waliwo n'empeke. Soma ku mpeke ezo kuba z'empeke obeera osobola osomako nga tonnazimira. Okitegeera wobanga tonnasomako genda ku Google bibaako. Wobanga togenza ku Google genda ku YouTube oteekemu kiki eyo empeke kyekola. Walabanga empeke gye baakuwadde eno empeke bagireese nga womala ogimira ngenda kwebaka mbeere nga agize alidde kalifomu togimira. Okitegeera togimira kuba mukama we asobola okwogera ne bali n'abagamba wabanga aganye empiso mumuwe empeke. Okitegeera mumuwe empeke ne bakwata empeke ne bazikuwa nanti bakimanyi oli kadaama. Ffe bakadaama ne woba wasoma ekyenkanawa bakama wo bakimanyi nti totegeera. Okitegeera mu mukwano gwange mukama wo akimanyi totegeera, abaana be bakimanyi totegeera, tolina magezi. Okitegedde? Kati kwata nga bw'otalina magezi kwata ezo empeke zeekebejje kiki kino kyeŋŋenda okumira sindikirako banno. Nze we bannongoosa wano nina omulenzi gwe nasindikira ebintu byange ebyo yambuza dduli ne bava kulongoosa biki. Nemugamba nalamba ebbaluwa eraga bava kulongoosa kwanza bava kunnongoosa naye bannongoosezza wano mu mukono. Okitegeera ku implant najja nabo. Ngowe n'omwana ali e Uganda atannaba ttambula obanga osobodde gujjeemu tojja nabo. Omanyi bagamba mpaka za bbi kuwunyako, nange zaali mpaka za bbi kuwunyako nenjijja nabo oba okitegeera naye gye bwantuusa yenza amanyiyo. Kansuubira ontegedde bulungi mukwano. Okitegeera tokkiriza nti akabankuba empiso enzikakkanya obulumi. Bayinza nakukuba empiso ekukkakkanya obulumi nga togenda kuddamu kuwulira nti nno omubiri gwange gwonna gunnuma. Okitegeera ng'ojja kukola obeere ng'endogoyi owulira tokoowa, owulira tolina tulo, kwegamba ng'owulira emirimu gyo gikutambulira bulungi ogenda otuuka ewaka ng'okutuka bukutusoofa lwansonga baakukuba empiso tomanyi oba mubiri enaamalamu bbanga ki wabula nga gw'owulira nti olina amaanyi. Oba okitegeera mukwano gwange kadaama wange kuba nange ndi kadaama. Iffe waneeno tulina empeke mukama waffe ze yasuula. Okitegeera nga balagaza abatabufu bwa bwongo naye nga yazimu era nga woziteeka ku Google oba ku YouTube bakulaga abatabufu bw'obwongo obwongo buyiseeko onywedde ebikuba bingi olina okunyweza empeke okukkakkanya. Kaakati mukwano webakuwa eddagala likebere nga tonnalinywa.
ojja kudda engulu eddagala lye bakuwadde ogenzeyo maama omutwe gunuma bayeetaagadde ebiwoowolo byo bagenda dda mu ddwaliro ne babagamba mufuneeyo omuntu yenna gumuleeta mukama wange wano yamba empeke nga ya green wet sijja gibateerawo wano nagenda ku YouTube nenjinoonyaako nga balaga ejjawo obulumi obwali obuba bukuluma oba lubuto bwe lwali lunuma oba mutwe munnayuganda munnange ono n'agamba nsooka oliite tugisomeko ne tugisomako wano eno n'agamba Adrian tusooke tugende ku Google tuginoonyereze ne tuginoonyereza nze yange eyiye namugamba ginywe endala nengikwata nengiteeka mu mazzi tulabe kiki ekyo kye twali tugenda okumira oba okitegeera okakkana nga mpeke ennungi bambi ng'era ekituufu kiri nti ng'ekakkanya obulumi ng'ekola nga panado noonyereza kiki kyogenda okumira sikoveeri mama mpadde simanyanga mukama wange yampadde kiki kyogenda okumira bagenda kuntwala mu ddwaliro fayini olina bw'obuulidde bagenda kuntwala mu ddwaliro kino kinnuma soka obwejjanjabeko nga ggwe wobanga olaba tekisaanidde abantu b'olimu gamba munyambe enzireyo wako obulumi bunsusseeko munyambe enzireyo wako obulumi bunsusseeko ono omwana ono eyafudde wano e Dubai ayinza okuba nga mu butuufu nga bakama be babadde balungi nga bamwagala naye nga mu ddwaliro gye baatuuse nga waliyo omuntu eyabadde yeetaaga ebintu bye ate nga bakama be bamuwa ssente empitirivu nga bakama be bamuwa ssente bagenda bawa ssente empitirivu mu bintu by'omwana oyo osanga ne babaako ekimu kye bamugjamu jjukira baba bakozekeza oba okitegeera baba bakozekeza wobanga obadde ogenze mu ddwaliro ng'olaba kye bakututteko abasawo beetalaana birala sibamu gaana nze nkugambye nayeefuula katwewunvu mu ddwaliro lye jidda nayeefuula katwewunvu ejidda ne bantwala mu lye Medina naye nga nze ku lye jidda nayeefuula katwewunvu obanga omukazi yantwalayo bulungi nnyo nga bagenze okutuuka eri nga bambadde nga abagenda okunnongoosa bateesewo obutanda abantu banneetoolodde kwegamba nga bayitirivu ng'olaba tebigatta lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde akanaafa tekawulira ng'ombi naye waddaako ogambe ye fayini bampadde empeke naye bulijjo mpadde awaddako bampadde obutwa naye bulijjo mbuyiwayo okitegeera obeeramu emmere gye weekengera kati ffe wano eno mukama waffe agula ebyokulya wabweru tuliwo abannayuganda babiri naye kati ssaawa zino eno agigula n'agirekawo neebeerayo mu kisenge kye ne tubala nga tugirya naye ssaawa zino tetukyagirya nebwagirekayo tugikwata ne tugiyiwayo nti olwaki nti twayeepimidde akaseera tomanya kanaatera okuggwaako omuntu akwefuulira last moment ennaku zino yalwala ennyo bayinza omugamba leeta ekibumba kya gundi oli mulwadde bwekiti ekitegeera oba oliawo nga olidde emmere ogamba nsasema nnyo bagamba ddwaliro yambala tukutwale mu ddwaliro ng'oyambala okutuuka mu ddwaliro nti kyetaagisaayo empiso gaana empiso yaki bagamba leka kale tukukuba empiso tukakkanye obulumi obwabu ne mbagamba nedda okitegeera leka tukukuba empiso tukakkanye obulumi bw'erinnyo ewaani mugikubaani ani nze saasoma naye ku mpaka kwentudde n'oba wasoma nawe ebintu ebimu waliza empaka okitegeera gaanako akatambi siwulirayo omuntu yenna eyeekwasa nti Adita teyatulabula nkoze vidiyo eyo nga ndi mu bbalabula
era nga vidiyo eyo n'omuntu omulala agituddemu ng'ali mu bbalabula. Ekyebuuzibwa mmwe be tulabula muyize oba nedda. Ebiseera ebisinga tukola obutambi bwe buti ne tubuteekayo ku mikoto gyaffe ne mubulaba ne mubulekaawo. Abalala ne mubulaba ne mutuvuma. Abalala ne mubulaba ne mubusirikira yadde obukyalingirako bannammwe. Abalala temubulaba ne mwebuzaabuza. Bwe mumala otuuka mu bizibu nga mwetaaga oba nga mutuuse mu bizibu byennyini ng'ebyogereddwako mu vidiyo ne mulakamu ku omulanga mwagala mubeere nga muyambibwa ne mwerabira nti nno obutambi olwedde twabukola dda ne tubateerayo bubeere nga bubayambako. Lwa nsonga eyo gye mukolera si wangu, waliyo ebizibu bingi nnyo, teziringa zino nsi ndala ze mubeeramu ne mwetaaya ne mukola buli kimu kye mwagala. Kyova olaba ffe abayita mu eyo embeera tubakolera obutambi musobole obuyigamu ate era musobole okuba nga bubaleetera okwewala ebintu ebimu, ensobi ezimu eziyinza obbasuula mu matigga. Yenze Shira Adita katumanye endowooza yo.